Hello. Hello. Good afternoon. Good evening. Good evening. Wanje? Good evening, Nyabo. Good evening to you. Yeah, my name is Afande Peace. What? My name is Afande Peace. Am I speaking to Sophie? No. Okay, if you're the one, Wanje? wabaye gwe Sophie, give me a minute. My name is Sophie. This eno ye number gye batuwadde ku police. Olaba ajjeeko. I think I have used the wrong move. Ndayika nkozesa wrong move kati atidde. Nategedde. Kati ate awo mba ninakozesa namba ndala of which naze n'essimu emu. Anagikwata tagamite okyusizza. Naali badde nkozesa ennamba endala gy'atamanyi. Kituufu ama move ebadde mbi. Kati n'atya. Amuddemu. You try to call her back olabe. Nyabo gyebaleko. Ono ye Sophie. Wanje? Ono Sophie. Ono sister wa Sophie. Kale, yenze Afande Peace okuva ku Kampala Metropolitan Police Station. Muganda wo bamulopye waneeno. Ayina omwami gwe yaleeta eyo kumu deliveringira kateni ate n'agezaako okumuharasinga. So omwami yazze wano ku poliisi n'aleeta recordings zonna n'aleeta n'ebifaananyi byonna ebyoyo omukyala era anoonyezebwa. Tubadde tubasaba mu reportinge ku poliisi obutasukka nkya. Simanyi oba ensonga eyo ogimanyiiko ba togimanyiiko. Halo Nyabo. Kubanga era newe munabeera temuripotinze ye poliisi egenda banoonya. Neyanza Nyabo. Tayagedde. Batidde buti. Kugende Malito basisi balabanga. Batidde buti naye kabanaye. Globozi ngumanya. Agambye ono sister we. Okumanya abantu baleno banange abaami nga mumaze munyamaanyi. Wawasa omukyala azadde abaana. Ate omuzanyisa emizannyo gya data nze kisinza okunuma yoyo omukazi okweyambulira engoye zonna. Bote. Ate ng'olwedde alina omwami n'omwana singa abadde singa wetu. Simulinaako obuzibu naye abantu abalina family. Ekyo kibeera kirala musoka kitegeeza abasajja abakazi bammwe mubakozesa ekituufu kiri nti bizinensi eziri dati. Nino balipotinga bayino bayita bajje. Police reference eriwa. Ngenda gikusindikira ku WhatsApp. Please. Okay, kale sisobodde kufuna Sophie. Nsonga oba mukaliddemu nnyo oba muddemu mulimbe. Atidde. Really? Yes. Then I'm proposing nataka mu sente zange ali birthday because namuteka mu sente nyingi nnyo. Yali birthday yenze nekola surprise nga mu proposing romo. Kati bana mu proposing ekiro twasula tugikumirwa walike nga we are here with our friends na tuli fena. Kati omwalo oyo nakola ensobi like during night inawe namusanga mu Kasonda. Jukidanga nakamu proposing ngali ne mukwano gwange. Kwaka akabaga kapata ako kenyini aka propose wamukwata ali mukwano gwo. Naye nangamba in the morning yangamba nti nabadde ntamidde bichi. Ekyo nenkita. Jagala ombuulire proposal mwagikolera wa? Wano wenyini wetwali. Kuduuka ali. Yes, wano wenyini twali. Kati ne mumala ne mutekako music mu having fun. Noyita ba boys bakwano bo. Bonna bali bakwano abawala ba ogi bange bonna bali bangi. Bajja wano. Yes, bajja. Kati oba otambula omunoonya ogenda kufuka wa musango otya. Namusanga kolido nga munoonya namusanga ne guy. Wamala banga kingo omunoonya. Like nga dakika nga 10. Nga tomulaba. Yeah. Then
nze bwe namulaba nze nenkita manya babali kunyumya biki neze nakitegeera ng'omuntu kati nenkita morning nemubuuza gwe n'oligayo mbadde mukola ki kati wabasanga bakola ki ekituufu nga bayimiridde bali babiri like nga bekisinga nga behaginze nga balina zero distance yes actions eziriwo nga ziraga nti there is something going on yes kati nze sakivaako nze nenkola ki nenkita kati in the morning nemubuuza nti munnange igwe noono gayi mwabadde mukola ki nagamba ande nabadde ntamidde omuwala oyo we yali ayimiridde n'oyo gayi we wabalaba wamuyita namuleka ye yakulaba nti obalabye yes of course yandaba kati bwe yakulaba yavaawo oba yasigalawo bwe nabalaba nze nabaleka nepeta ku buyisi then after all ne bavaayo ne badda waneeno mu bantu bwe twali fena teyajja gy'oli just ya mixinga mu bantu naddamu kunywa gwe kati galinako mukwano gwe nnyo mukwano gwe nnyo ndyerabidde bestiwe era balinga nabasista oba erinnya ndyerabidde kati naye nga kale kwegamba nga yamupangira ebintu ebyo byaki ebyabasajja baidhe nali sikimanyi kati in the morning bwe namubuuza yaŋŋamba ekintu kimu nti nabadde ntamidde nenkita nze nengenda ku mulimu nagenda okuddayo waka omutima gwagamba nsokoddeyo okewaka nentuukayo nensanga ng'asibye engoye ze zonna buli kimu ng'akisibye ne mukwano gwoyo bafunye boda bagenze kati nze kyansigira mu bwongo kufunirawo mangu ago lyoli otya nangamba omwami wange ali atya ngagamba mukyalawo omwami waffe ali atya ko bashi omwami wammwe ani ko bashi ngamba koko oli exinti ngamba ande manyi mukyala nga ye muntu mukakamu tezivaako mangu mukakamu era kuwa obudde nga bwozze kati nga mugamba ogamba ande nti ko oli nti ye nangamba kati ex nagamba nono bashi nze kino kankikubuulire nze ande mumanyi buli kimu era kebera mu ngoye eziryawo oba temuli jampa yange mbalaba nga mujambadde eyo jampa eya yero yange saa yona yonna nkomawo nze bba oyo gwolaba ajje wange tumiti nga tweraba ndina lubuto okitegedde kati tutuuka ku kikomera nga mugamba nkulabye oguddewo nzija olwo fesi ye sinagira amwetegereza ani kati bwe yaguddewo bw'ati nenga talaga fesi ye naye nga tulaba omubiri gwe nayesibye kaleeso akezinze naye nga katangaala ko waboda wange kasitoma nga ali bulala koze nange mulabye kati nga katangaala bulungi nnyo like nga kasithiru nga katimba keyezingiridde bwe bati buno buleeso obutangala ennyo nga kayezinzemu bwe bati ko waboda wange kira nti nga ali bulala nenga yogera mpaka tamuwulira mugamba waye nange mulabye kati nagulawo gate nagamba waboda oyo asigale wabweru ebweru kikomera ng'eddoboozi toliwulira era nga eddoboozi nga zisinabye nkwembi nga sirina idea naye mwegamba nti no ye Sophie X wange odokuemera yaabwe alabe bwekutte ki kyanzigira mu bwongo tera baali balikodinga okitegedde agenda playinga agenda alabe oba mukazi oba havinze nfunye naye sexy akubire poliisi biki okitegedde naye bandaga abasajja muteeka bakazi bamu mizanyo egi awo nange walirawo omukazi okategedde era nagamba abantu benne kati singa ono omukazi we namulya on top of that singa obeera olina obulwadde n'obusiga mukazi we lwaki naye muteeka famire zammwe mu mizanyo bwe giti egy'ekisiro nze obwongo bwangamba ekyo kuba yamala eddakiika ngezi nadda kati watya nti omusajja waavaayo ayinza okundeetera ejjambiya adija awo wali badde olimukusumulayo katenizo sooka owulire awo nawona gali nga konkona nga ndi nti negwe do you know what it means omusajja okusanga mu maka ge ng'oluggi lugale tekikugira mu bwongo gwenga ogwazo ate wafuna chance omuwala ng'ayambadde abeera musanga zonna nga ziri bweru bali omuguddeko ne bano bagali okulanga bali bapanze bupanzi tosobola kujja n'osanga gayimu zinabeera kati ni bbiri nga ngamba neno nayo nga ngamba ngisaako amagamba kati nze maliriza mpa ssente
ngamba ande nawe nsonyiwa manyi oli munyivu nga bwe yeemula bwansemberera bwankwatira bati gwe kyabadde wali naye nga nze nina obusungu bwange okitegeera naye nga obusungu bwe mulinako kiraga bwe bwantaasizza obutakola nsobi otherwise wabadde yagikola senga bagende bano ba ex baneno kale nti mwekyayi mu bulungi biki ebyo nabadde njagwa mu katego ba baby daddy singa wabadde omulinamu omwana okitegedde wabadde jakola nsobi kati nga obusungu bwe mulinako nze bwokka saana kwogera naye nga nyimiridde bwe nti mutunuulidde bwe nti bwangamba ande nsonyiwa bambi tannajjayo na ssente kyokka pateni ziri waggulu tanampa ssente bina byogera kalesu kali wansi akatadde dda ali bute nga bwe yazaalibwa wakiguddeko okitegeera nga mugamba soko mpe ssente nno atirisiko power board biki nga yingira mu kisenge nga akunyuka namabinako ati twi jukira gali bweru jukira munene yagejja nga agenda mu kisenge nga jakasawako waggulu nga ajjamu 10 nga ngamba kwata tajjayo gye ndi mu ddiiro nze ngenda nzikwate bwe nayingidde bwe nti nzikwate olwo nalwo lw'ekisenge nalwo ng'aluzzaawo nga nsemberera bw'ati nga jjukira nyimiridde nga nsemberera bw'ati nga nsemberera nzisira mabega then nga mpushinga nga ntula ku buliri kati nga nyimiriddemu bwe bati yabadde munda mu kisenge nga gwali ebweru nga ndi mu ddiiro ng'oli mu ddiiro yes n'oyingira kati yakupushinza ate gwe ku kisenge kiri bwe kiti Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abali ku HK Media ndine and interiors nakola leero TikTok naye bambi naye erinnya lye lyakozesa. Obadde waliwo emboozi eyitingana ku mutimbagano awo abantu abakola mu business njagala mutega amatu mutekeyo amatu mutegeere kiki ekyokukola omuntu asobola okuyita ewuwe nakozesa ensobi mu buli ngeri yonna. Twalabako muganda wa Mirembe Kateni nga bamusse ono omuwala yamuyise ate n'amweyambulira n'amala n'akuba enduulu ate omusajja najjambu n'abakwata kale kugamba drama mungi agala okutegeera ku mboozi ya Andolo eri etya byabadde bityo okutuuka omukyalo okugamba nti no bamukwatidde mu bwenzi. Nsanyusa okulaba kale mukwano nsanyusa okulaba oli otya bwentyo ojja kutereera okay. Abanakyo T-Hub bateekamu omusayo okulaba nti kyetambulira ddala bulungi mwebale nnyo okutulaba bwebale kusubscribinga gendayo ogule ku majaani gaabwe malungi nnyo nnyini ddala oteeka amazzi ganyogoga ng'onywako ojja kusala weight kobe mwami kobeere mukyala banoonyeko ku nnamba yaabwe. Amanya gamatuufu gwani ande amanya agange amatuufu yenze Mutyaba Andrew. Mutyaba Andrew ng'oyogera ng'ow'embaale nedda bambi naye nga aga TikTok Mr. and Interiors ABC Family. Okay. Era nga ndi musajja mufumbo nakyala tonoonya sinoonya n'omukyala wange bamuyita Bash baby wange bamuyita Cherish so yo ABC Family weva A and B Bash C Cherish. Okay, that's great. That's very amazing bannange. Omusajja okubanga mufumbo neyeyogerako ndi musajja mufumbo baba bamunyweza baba bamunyweza mukwano si byangu okujja mu kamera noga ndi mukyala mufu kale abakyala ffe tulyoke naye abaami it is very hard. Kati oyo omuwala eyakozeko effujjo kandiyita effujjo wamusinkana otya? Okay, kati omuwala oyo ex wange sijja kulimba bantu mwali mwagalanyeko toyagalako in fact ne mu proposinga. Really? Yes. Then I'm proposing nateka mu sente zange yali birthday because namuteka mu sente nyingi nnyo yali birthday yenze nekola surprise nga mu proposingira omwo kati bana mu proposinga ekiro twasula tujigumirwa walike nga we are here with our friends na tuli fena kati omwalo oyo nakola ensobi like during night
inawe namusanga mu Kasonda jukira nga nakamuproposinga ngali ne mukwano gwange kwaka akabaga kapata ako kenyini akapropose wamukwata ali mukwano gwo naye nangamba in the morning yangamba nti nabadde ntamidde bichi ekyo nenkita njagala ombuulire proposal mwagikolera wa wano wenyini wetwali kuduuka ali yes wano wenyini kati ne mumala ne mutekako music mu having fun noyita ba boys bakwano bo bona baliwo bakwano abawala ba ogi bange bona baliwo bangi bajja wano yes kati oba otambula omunoonya ogenda kufuka wa musango otya namusanga kolido nga munoonya namusanga ne guy wamala banga kingo omunoonya like nga dakika nga 10 nga tomulaba yeah then nze bwe namulaba nze nenkita manya babali kunyumya bichi neze nakitegeera nga omuntu kati nenkita the morning nemubuza gwe noli gayo mbadde mukola ki kati wabasanga bakola ki ekituufu nga bayimiridde bali babiri like nga bekisinga nga behaginze nga balina zero distance yes actions eziriwo nga ziraga nti there is something going on yes kati nze sakivaako nze nenkola ki nenkita kati in the morning nemubuuza nti munnange igwe noono gayi mwabadde mukola ki nangamba ande nabadde ntamidde omuwala oyo we yali ayimiridde n'oyo gayi we wabalaba wamuyita namuleka ye yakulaba nti obalabye yes of course yandaba kati bwe yakulaba yavaawo oba yasigalawo bwe nabalaba nze nabaleka nepeta ku buyisi then after all ne bavaayo ne badda wanene mu bantu bwe twali fena teyajja gy'oli just ya mixing mu bantu naddamu kunywa kwe kati gaddako mukwano gwe nnyo okwaga mukwano gwe nyali ndyerabidde bestiwe era balingana ba sister obwedi nyandyerabidde kati naye nga kale kwegamba nga yamupangira ebintu ebyo byaki byabasajja baidde nali sikimanyi kati in the morning bwe namubuuza yaŋŋamba ekintu kimu nti nabadde ntamidde nenkita nze nengenda ku mulimu nagenda okuddayo waka kuba omutima gwangamba nsokoddeyo ewaka nentuukayo nensanga ngasibye engoye ze zonna buli kimu nga kisibye ne mukwano gwoyo bafunye boda bagenze kati nyenze kyansigira mu bwongo kufunirawo mangu ago boda nange following kama nanyamba nimba followinga nabasanga wali natete awo sorry wabusegaawo round about abali kutambula kati nze nemulaba nesimu nyegaleke mu facing mulage nti mulabe nemukubira esimu bena mukubira esimu nemubuzo lida banangamba ndi waka okitegedde ewabwe waliwa akyengera yali abera gusole kajansi kajansi yali agenda kati nangamba ndi waka nemugamba kale wategeera otya nti n'abantu baneno basibye ebintu bagenda wafuna yakubbirako nedda wali ndi ku mulimu kiba ne kuŋŋamba ne kasuka ngendeke waka nandasiye omugole wange lwaki mba ndi ku mulimu ngewaka ly'omugole kati omugole wamuleka wawaka ate ne metroni wammwe lwaki metroni yali taddayo yali bestiwe nnyo naye era muno wabeera ng'afunye omukolo ng'ogwo abawala omulekangamu ogambye yali bestiwe nnyo bali bati wanji kati munnange nzirayo akamukubira esimu aŋŋamba mbundi waka kumbe zategede taliyo kati kye nakola nga mbagobera paka natete yagenda mu paaka mu motoka boda mba followinga kati mu taxi ranga nzira mukubira esimu oli mu taxi nzira mukubira esimu nti owaye oli wakanga sikulabawo ngamba nina wengeza waneno ne mukwano gwange netuntu tukomawo nanga mugamba okay twali buzibu zeche nakola wakimanyi ngenda ku taxi wali eri kudinisa namugamba Sophie how are you yes Sophie namugamba how are you yaswala kyekituufu namubuuza olagawa ngamba nti nongenda ko just waka kuumala katono nnyo mali enkomewo nemugamba iye wado kungamba konti nogenda ate ogenze bugenzi ngasibe zona nengoye ate nkubuuzizza oli wate nongamba oli waka ate senta yengo ngamba ogenda waka togenze nengoye zona ekituufu kiri nti adijja kankubuulire nawulira omutima gwange nga mpira njagala ettaka mmire oba nfe
cause nali omuwala ali mulungi nga newaddeyo nfe naye mu bugubi by the way nga sina kyendi siri famous ku TikTok sina kyendi nga ka business kange ntandika butandisi okitegedde naye nga newaddeyo ntobe naye cause nze mbanyagadde omuntu mba muwagadde nasidika nemuleka natambula n'agenda nava buvi ku dduuka bwedije nagende natete natukira wakane nebaga tune tumbula nga ndi kukaaba ngamba banange mukwano jange nagisebina jona jabaddewo nswadde mala gwe propose nza agenze kali mutufu nempulira ngense entami wakitegedde naye nekita nekigenda nekityo nenyina nga nkyerabira nga I have my friends bali bweru kati yete yaddamu kukubirako yankubira ku simu yagenda n'empetayo nene nawulira obusungu yagenda n'empeta yange empeta agikula sente meka jali 25,000 ezo ziba sente nyingi by then ngwamya nisina kyendinga sente zange nyingi ninagamba kanzitekemu 25,000 zinagigula wali ya lice naye nazensobola munnange teyali ya lice nina TikTok gwe nakima ku kisaawe empeta ye yagigula eyo Korea mitwale 5 yamutegedde atuveeyo eyo kakati munnange time negenda nemunvaako nekali nemwerabira ng'agenze kati waite ebbanga lya myaka ng'ebiri omufunye mukyala ngono gwe ndina kati amabaana bange n'omwana wange omuwala tewaddamu muwuliza as in completely saddamu muwuliza kubanga olw'ensonga kyeyali ankoze ng'omanyi sitaani yennyini omuwala gwe proposing anakuvaako bakwano bawa banyinyonnyola otya sina n'omu gwe nagamba wabejjako bonna nabejjako bwejja yakizuula nga akizudde nti andi omuwala alo biki nga sikyogerako naye nga anakizula yekka kitegedde kati wayita emyaka ng'ebiri nfunye mama w'omwana wange ono gwe nina kati oyo omuwala agenda ku TikTok andaba nti ndi ku TikTok olwo nga ndi famous following werimu abantu batandise okutegeera abantu bantegedde kati luvannyuma nnyo nga nkubira essimu ngamba andi gyebaleko nga mugamba kaale ngamba naye andi mwana gwe nenyina wado kunnoonyako biki nze nali nakuviira soka weterezeemuuko mosoka weterezeemuuko awo nga wayise emyaka emeka 2 nakula ku TikTok nandaba ku TikTok ng'olina omukazi nalina omukazi wange tulina omwana nedda by then mukazi wange ngali lubuto ngali lubuto mukazi wange ngalaba mukazi tuli happy ate nga ne kafemu wekali nga ndaba ne ba TikTok abakabi bano batomuddi biki kati ngalaba ate nga nti wendi nagamba nali nakuviira osoka weterezeemuuko okitegeera olwo yakuwa nsonga ki ey'okuviira wetereze ki neterezeemu nze nga nsonga ki wali okoze wayitonda ssente of course kiraka y'ensonga wangambe by then nga sina kyendi ne mugamba kale nagamba naye nze kituufu kiri nti nkyakwagala ngamba katono mukolere ki samunyega kati ng'agenda ku lumu mukazi wange aba ali ku TikTok mukyala wange amumanyi of course nga musindikira request ekyali kuli mukyala wamanyi oyo ex wo kati by the way ngayita mumanyi naye ng'oli ex yamanyi mukyala wange okubanga azanga abalaba ng'asindika request wasindika request ngagamba bashi gyebaleko nga mukaka mu bitya no problem kakati munnange ng'asindika request nga mugamba bashi gyebaleko ko bashi nti ndi bulungi oli otya ngamba omwami wange ali atya ngagamba mukyalawo omwami waffe ali atya ko bashi omwami wammwe ani ko bashi ngamba koko oli ex nti ngamba ande amanyi mukyala nga ye muntu mukakamu tezivaako mangu mukakamu era kuwa obudde nga bwozze kati nga mugamba ogamba ande nti koli nti ye nagamba kati ex nagamba nono bashi nze kino kankikubuulire nze ande mumanyi buli kimu era kebera mu ngoye eziryawo oba temuli jampa yange mbalaba nga mujambadde eyo jampa eya yero yange saa yona yonna nkomawo nze bbaawo oyo gwolaba ajje wange tumiti nga tweraba ndina lubuto okitegedde oli omuwala mutujju abawala abalalu bannaye bakisussa oli omuwala mutujju ng'agamba ndina lubuto
bawo ewangajja tweraba tubeera happy so nze kino kanti kugambe era nze buli kimu ekimuliko nkimanyi era ne mu buliri mumanyi gali mulungi bimukambire kadija no it's okay tubulire omuwala bye yayogera omuwala yagamba mukyala wange nti bawo golaba mumanyi alina nti era ye waba mu buliri tasobola kwavinga sex nawe byonna nga byogerera ku live yasaba request ku live yes labya mukyala wange ate manyi yajja mu inbox mama nyawira bya live kati mba ndi mu tawuli ndi kusuubula omwala nga ndabe namba enkubira ku simu yange enamba eno ngeriko +971 ye oba Dubai Dubai +971 Dubai ngenkubira nganze mujja kuba nali ndi busy nga mujjako ngaddamu akubanga mujja yakwe mirundi ngeena nga nemede ngamba onanjagazaaki nga mukwata ngamba genda ku live ya mukyala wo labe ekiriyo nga mugamba mukyala wange bashi ko yenti ye nga ngenda mama nyako baliko almost abantu 300 bali ku live eyo nenge kiri kuli bawo aina nze mwagala bla 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 oyo mwele yali anyo omwenge yaya gwadija nasoka nempa ku live nali mu bantu tusubula abantu baba bangi ninga ebigambe bivaayo waya biki nawulira nga nfuna nenyige dobozi likendere ninga ligaanyi kati abali kompine bampulira nawulira nga mpuze waya nga zivuddeko kitu kiri nti nange kinakola oluvanyi kozi mala nenda banga nakola kichamu naboggola mchala ngina mugamba ati jako mangu live eno olobusungu nali nina era abantu banjajinga nti wachi mchala omuboggolera bwoto nga atoli yaze ku live ye kati gwe wasaba request okujja mu live ya mchala wo nasaba request mchala wo nakukkiriza nanzikiriza nanteekako namugambe kigambo kimu bash jako live eno kitegedde yamutali badayo TikTok etunyumira muli mutya tuline ande ABC family olunaku olwaleero agezaako okututwala mukko mu mbozi ya ex-we ne mukyala we ne new family ye namugamba kimu nti jako live eno kaba na mu comment tobogolera mukyala kozi ono yazze ku kiku live ye kozi mukyala wange ampuliriramu nnyo live n'agijjako yes kati bwe yagijjaako oliwo mola nalinga gwentangudde kozi yasubira enda kujja ku live njogere naye kyesaakola kati nalinga gwentangudde nagenda ku page ya TikTok nasooka ankolera video nasooka nakola esooka nasamu oluyimba mbu oli muzimu simanyi biki mulondeke nga tateke kifaananyi kyange oluyimba lwalinacho mbu sikwagala biki nalupostinga kati nze nalabanga kitufu kiri omwala kiraka ayagala kubeera famous nga kyakulembeza oba ayagala kubeera nga ali mu mawulire nensooka muli akawaanyi naddamu nakola vidiyo eyokubiri okitegedde kati nange kyenakola nengenda ku TikTok yange nemukolera vidiyo nemugamba nti aneesonyiwe nze nina omukyala yandeka nga alaba sina kyendi simusaana nafuna omukyala asenyangu ndeka nemugamba nze nafuna omukyala yasobola okungumikiriza mu mbeera gye nalimu paka wano wendi gwe wondabira toddemu osobola okola muki oneegombe ho najinga kubejinja mu njuki ng'asooka agenda asitikinga vidiyo yange nyini gye nakola nga gisitikinga bwe yagisitikinga nga nti gwe ande nkusaasidde nze ndaba kati wano ndi munene nali ewonga ndi katono nsala kati ndi n'omubiri lelele yayogera ebigambo bingi nengamba ko bashi katono y'omulaba ayagala akola ki kubeera famous ku TikTok ninga yayita muggwe nemuleka ningenda ku TikTok ne mu blockinga kyala wange na mu blockinga ku Facebook ne mu blockinga enaba zenezi blockinga wonna but when akola nsobe ndabira ku some blockinga wonnerabira ku imo nerabira ku mu blockinga kati luvanyuma nnyo kuba kati nawo kidinga kati nawo 3 days back nga nkubira ku imo bwe yankubira ku imo samukwata nga asindika message nga ngamba mbu when you see this message please call me ya texting ku imo ngamba kisamu faako in fact ngambivaako nze kati ngenda mu town kusobola ebintu byange bandi ku boda nkomawo ndabe namba empya nkubira sawa zalinga saa 12 ezo regulo nga zakawera bwezi nga nkubira singe namba enkubira
nga mugamba ani ono ndindako nkyali busy ndikola ki ntambula njenda kuddamu kukubire nga nsijjako essimu kati ntuuke waka mukubire essimu wano kudduka nga mukubire essimu nga mugamba ani ono ngamba Andrew jebaleko konze kali nawe jebale njagala kateni katikati olesawa zigenda yingira emu njagala katikati kateni namugamba obudde nga bugenze munaye obaka nkoleko enkya nangamba nedda nina gye ngende enkya njagala making sure nti nsula nkoze eki nzifunye angamba nkoze ntya kati ngangamba no mulyango no guslidinga njagala oziteeka ngamugamba wagenda meters 6 kitegeera ngangamba sente meka konza 27 wadokana na mukonti no bantu talirako baki obaki yagambi jangu nazo yalonda mukala jayagala yangamba njagala plain blue onali heaven omuzito okitegedde onabera kati nga bola bakino wekitindenga kiri mu blue dark blue nga kiri mu blue ngangamba jenjagala konza tewali buzibu ngamubalira sente ntwala 27 nenga nyingi zabadde nyingi ndija senjagala kumusika edionda be ali serious ngangamba zirete ngogamba nkuyo mugaga byomera jukira simanya ni njogera naye enamba mpya zengamba oba mwana yakaddabuza ina kasente kayagala kumukolako oba kadama kyenakoze nabadde waneno nga nkuba mu town esimu ngangamba olenzi mu town kudwala mu town titunga kate ni weziti meters 6 ze batunze nemo zikolemu mu piece 2 nga bazitika zijja waneno wafuna kati ngobudde sawa zade zinyira sawa 2 kitundu kati waboda wanga mugamba manyi jengenda simanyiyo niwo mukazi jengenda andaga ali serious ayagala kateni atali namu kasente koli tugende kati ngatujivuga ngolwa masimu gankubira ko bukubizi owulidde mukubo totuke ngamba munange nzijja kajjamo tula jamu nakusino mungi ngamba jamu mungi naye ndi kujja kati ngamba jangu ekajjansi ekitende kumwenda botuka odemo okubese simu nkulagirire konze kadi nga tukivuga paka kajjansi ekitende awo kumwenda wali okikube kikirirawo nangamba waboda nayo manyi jengenda siri safe kandi kakola live yange ku TikTok okubeera nga ndi safe ate sikonji chako nga tutuuse wakitegedde nga kakola live yange ku TikTok manyize mbangenda watu nga siri safe nekengera wona kakola live na mweno TikTok yabadde ugambi tuli kumukeke naye munnaye kati nga njisako live nga tukirira ngamukubira kana kasimu kanga katono batugenda nga ndagirira ngamba katikirira boti musade bwe muti mutuke bwe muti nga tugenda kati tutuke kukikomera nga mugamba nkulabye ogudde wonzija olofesi yesi nagira amwetegereza ani kati bwe aguddewo bwati nenga talaga face ye nenga tulabo mubiri gwe yesibye kaleso akezinze nenga katangala ko boda wange customer ngali bulala koze nange mulabye kati katangala bulungi nnyo like ngakasithiru ngakatimba keyezingiride bwe bati no buleso obutangala ennyo nnyo ngakayezinzemu bwe bati ko boda wange client ngali bulala nenga yogera amba atamuulira mugamba waye nange mulabye kati nagulawo gate nagamba wa boda oyasigale wabweru ebweru kikomera ngedobo story bulirera ndobo zinga zisina nkwembi nga sina idea naye mwegama atino ye Sophie X wange odokunzigira mu bwongo nga tekirimu ngomanyo sente ngoza ambabirika gumo musanvu kadama wagaza yala kumbagirako kati byagudo bwati gate naso kabeda nga ikukabeda ingaye kwesemu bwati mu gate ngamba boda yingira ko oyasigala wabweru nemugamba awana olenzikiza nyingi twali safe ate sika yingire munda muno ogalewo gate boda na yingira kati okuyingira munda bwati nange nyingire bwenti tula kumuwala nga ex wange Sophie yakola buli kibya kisudi byonna yabikolanga nakugamba ati naso sene nyimirira bwenti ano wa boda walinga na yali yako ngamba chichi yingira namugambye ekintu kimu wallahi sitegedde nanziramu nangamba I'm sorry
kyanzizemu tewamugambye nti leeta sente bring money kati awo nga tikyali wabweru kati nzange zikutetuka ninoziwanikayo waggulu nziwanikeyo oba olina oziwanikayo kati nagamba mukye tugende n'atukulembera naye bannange ng'ali mu kaleeso ali nga bwe yazaalibwa nga kaleeso olaba buli kimu kati munnange tuyingira tuti katona waboda najja tukubeeza mabega nagamba waboda gwe ne boosigalawo waboda nga gwagamba ne boosigalawo ku pikiyo safi nga musege gugambye guli musege ate sitaani yennyini ajjuddeyo birimu kati munnange nyingira mu nnyumba bwenti mwala nga akwate kufulu nga ggalawo ne kufulu yennyini ng'asibawo ekinyolo ne kufulu ng'asake kufulu nga mubuuza ate wakyoggalawo teyanzizeemu kati nze nga nninnya nga mugamba kati ninye kuki ng'asika dayiningi entebe ya dayiningi eno nga nninnyako panike waggulu kateni nasooka nteekayo esooka nga ngamba nga nnene nnyo nemu neejaawo ne mugamba kituufu ejaawo naye temuli mavuunya zinabeera kateni bbiri nga ngamba neno nayo nga ngamba ndisaako amugamba kati nze mmaliriza mpa ssente ngamba andi naawe nsonyiwa manyi oli munyiivu nga bwe yeemuula bwansemberera bwankwatira be bati gwe kyabadde wali naye nga nze nina obusungu bwange okitegeera naye nga obusungu bwe mulinako kiraga bwe bwantaasizza obutakola nsobi otherwise wabadde agikola senga badde bano ba ex baneno kale nti mwekyayi mu bulungi biki ebyo nabadde njagwa mu katego ba baby daddy singa wabadde omulinamu omwana okitegedde wabadde ojja kukola ensobi kati ng'obusungu bwe mulinako nze bwokka saana kwogera naye nga nyimiridde bwe nti mutunuulidde bwe nti bwangamba ande nsonyiwa bambi tannajjayo na ssente kyokka kateni ziri waggulu tanampa ssente bina byogera kaleesu kali wansi akatadde edda ali bute nga bwe yazaalibwa wakiguddeko okitegeera nga mugamba soko mpe ssente nno atirisiko power board biki nga yingira mu kisenge nga akunyuka namabina ati twiki jukira gali bweru jukira munene yagejja nga agenda mu kisenge nga jakasawo ko waggulu nga jjamu 10 nga ngamba kwata tajjayo gye ndi mu ddiiro nzinga ngenda nzikwate bwe nayingira bwe nti nzikwate olwo nalwo lw'ekisenge nalwo nga luzzaawo nga nsemberera bwati nga jukira nyimiridde nga nsemberera bwati nga nsemberera nzisira mabega then nga mpushinga nga ntula ku buliri kati nga nyimiriddemu bwe bati yabadde munda mu kisenge nga gwali ebweru nga ndi mu ddiiro ng'oli mu ddiiro yes n'oyingira kati yakupushinza ate gwe ku kisenge nekiri bwe kiti yagenze mu kisenge agyeyo ssente mu kasawo ke nagamba kwata jabadde 10 n'alikwata kati nze ningenda ndi kimi bwe nayingire mu kisenge okulikwata nazzaawo oluggi nayimirira ku luggi nayibira bwe ku luggi kati nze nenyimira bwe nti najja nga nsemberera nagamba andi manyi nakola ensobi naye nali ntamidde nsonyiwa biki byonna nali ntamidde kati nansemberera bwati nga adigendi nampushinga wanti nentula ku buliri kati ye nga nyimiriddemu bwati adi geno se firimu bya ddala nenjagala ose mu bigere byange otudde bwoti omuwala ali awo ali bwere bute ayina amabi naye nga nze kintu kide kintu eki mpulira obusungu gyali ku kyeyankola mu kiseera ekyo kugambye ekiseera ekyo obusungu bulinga obuvaawo bwe bukomawo ondowooza ebintu bingi tugamba nembeerawo nga sani bwalinga yagala okukema olinga oyagala okikola okitegeera kati kinakoze nensituka nemugamba manyi Sophie sina kimu kyengenda kukola njogera mazima nga Mukama sina kimu kyengenda kukola betu gwenda mugambye kuba kati bwaba yafuna sirimu ng'ekigendererwa kyayagala mukusinga okitegedde sinafunye ebirowoozo nga bingi mu kaseera ako nimugamba sina kimu kyengenda kukola kwata sente zange ozimpe wabula ninze ntambule ngende nasooka mpaako 10 nagamba ziri sente meka kwanza giri emitwalo 27 nagamba leto salako ngate wano ku simu nagamba leto salako
konzo ina sente meka koje nyine emitwala 2 nemugamba kwita kola emitwala 2.5 ebiri nje kujiddemu olwo njagala nze ampe sente nkole kinta wanyike kati nasoka mpake 10 yampadde 10 nendi kwata kati nangamba nemugamba te balance koje balance ali ku simu kati nga tulya tuyimiridde esimu ye nevuga okiwulira esimu ye bwe yavuze jukira eri mu ddiiro n'agenda agikwate ng'era akyali bute ng'ali bute ng'azenyuka wati ugambye ng'ali muli ali ati tuli abali ku good ku fashion ku show abanaku zino bannaye mpa ku namba ya Sophie muno ngenda gikuwa ogenda mukubira kubanga kino kikambwe kati munnange nagenda mudira akwate simu nangamba katabe simu yevuze alabika yebba wange naye antawanya ayagala tudingane jukira ngambye tino mbaya wukana bayangambye mbaya wukana kati konze dino omukwate omusemu loud kati nagenda mudira mukwate nange nenzijirako mu ddiro okitegeera kati bya kutesimu yakoze bukozi bwati hello iye kankusange kajjansi omuwala abatu wayogera ngasimu tedi mu loud speaker ngakitegeeza ntino jaya atya kali kajjansi ono kagena kozi we balinga babeera kagena musange kajjansi kati nagenda mu kisenge nasako ekipale kungulu nimugamba yito yatoyambadde nikamonda bena mubuziza gwalabye otya ntayambadde nikanga wasigala mu ddiiro yakireta nakyambalira mu ddiiro yayambala engoye nga mulaba yazambalira mu ddiiro yazita tanazambala nasako ki nasako neki blouse kungulu wadde okulegamu ko babiki babude wali bwakiro losawa ziyingiranga nnya ogwekiro owa boda ali bweru alinze ali bweru ba message ali bweru alinze kati waitawo ngavude ku simu ntino kankusanga kajjansi amazo kwambala waitawo kinene nnyo dakiika egi netula gate nga yeggula n'agamba olya gate yalabika yeyazze jukira agamba ali kajjansi nenga okuva kajjansi n'oli otwali kitinganga kuva waneeno paka natete okitegedde how distance weeri walako kati nangamba kati omwana nangamba panenge tufude yeje aze namwana nagamba ande onzise nemubuuza nkuse enkoze eki okategedde nemugamba nkuse enkoze eki onkubidde amasimu esimu yange kirungi erikodinga era nakimugambye esimu yange erikodinga ontumye kati ninzirese sente opadde kwa mtalo 10 balance okyamulina gwe nini obirina bye mwa recording zinzina mukwano you play them I want to listen before nzirina ona nga nkubira amasimu nga akola ki zona nzirina okitegedde nangamba ande onzise kyangamba olunadduka bawali kulujja akonkona okitegeera bawali kulujja akola ki akonkona olalise ebisumuluzo aguddewo ebadinze zino kati omuwala yono ono yebbaawe era no ye mwana waabwe omuwala yoyo omulaba omuwala mulungi ne bannange yesuula akatale akola ebintu byekisiru simanyi lwaki nze banza njagaza kinze ne mukyala wange ziriwa ya commenting zona audio zona nankubira amasimu kubeno mu town wanje kati awo nga ndi ku boda simuwulira nanga majja kudamu kubira hello tutuse wano wali akapata kaliko malakaye temanyi we wane kumwenda waliwo ekikuba ekikirira kuliko pharmacy wa supermarket ekikirira left right awo yali akulagirira okugendera nga ndagirira bino bikomera
Sina zitukako. Hello. Wasiyo tanyawo. Echa mbali nyakalo jonjoleza kungoye. Hello? 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 Kati nsimbudde. Owulidde? So kati audio nyingi ate empanvu ezisinga. Yo omuwala. Omuwala yoyo kati eno video gye yankolera eno giplay ngole sound erimu ogenda kugwedde ozirike. Mbuya gwa muzimu Aha, yenze muzimu. Kado ajubawe. Chokono gayi wabuvunanyizibwa. Gayi wabuvunanyizibwa nekira bakola date work ebyo. Ono mwala nga mwala wabuvunanyizibwa. Mwala mulungi ngameza nasa zonko satwetinge naye ngo mwala wabuvunanyizibwa mwala mulungi byonna birina. Simanyi kishi. Bana buleka mu place law ko bana kola ki simanyi. Okitegedde. Abatulaba omuwala sigenda mubalaga kubanga alimu ne family ye mulimu ate n'omwana omuto sagala nnyo okuteeka abaana mu nsonga zino naye ngenda gezaako noonya kwoyo omuwala tulaba oba naamufuna abali interested mu kumanya eno story kati kakati gayinga ajja tebannakuwa ssente kati ziri waggulu tebannampa balance kati omwala bwe yagulawo oluggi wano gayiwe ng'akonko nayingira ye nadduka n'agenda mu kisenge olwo omwana waabwe yaliwa teyaliwo bayalidde basimanyi teyaliwo omwana teyaliwo ye kati omwana adduka agenda mu kisenge omwala bw'agenda mu kisenge nga gaya yingira gayi bwe yayingira bw'ati yalinganga ze ne mission yagamba ekintu kimu gwe ande okimye ekyewange maka gange nga mugaddewo oluggi kwegamba yali akumanyiiko yali amanyi oba atya batikitoko simanyi nengalaga yali amanyi oba omuwala buli bwe beevumanga mumanyi tuyina omuze omuntu eyakusigalamu nga buli kiseero gaba naye gundi oyo banaye singa ebintu webikolanga gundi banaye nze nalina omuvubuka nga bamuyita gundi banaye gundi ng'ali gundi oshegera sijja kulimba nga gayaŋŋamba gwe ande okimye ekyewange ng'abogola nno eyo yali muupu nkyamu yali eraga nti ekintu baali bakipulani awo nange wenategeerera nti baali bakiplanis awo yakazanyamu bubi yagamba gwe ande okola kiwane wange nga mugaddewo jugera batumya kateni okitegedde kati nga kye nakola nga ŋŋamba oli omwala Sophie kozi kasayangambike nawanya nti eno plan bakiplaninze gayi nga ŋŋamba Sophie kati eno yegemu kati gye mwaddamu kye namugamba gayi ng'agamba wesika biki nga bwabogola nga bwagirelelele nga laga avuddeko waya nga mugamba nze wano simanyiiwo esimu yange erikodinga buli kimu nga mukazi wankubira amasimu ndeete kateni buli kimu kiyina muneeno awo ne mulaba nga alinga kakkanyi kiraga nga laba alinga atidde kati nasooka avaawo n'agenda mu kisenge ate mukazi we nadda mu ddiiro kati gayi bwe yagenda mu kisenge nasooka zaawo oluggi namalira dakiika ngezi kati obongo bwangamba kirabika agenze mu kisenge akebera kamera yaabwe alabe bwekutte ki kyanzigira mu bwongo tega baali balikodinga okitegedde agenda playinga agenda alabe oba mukazi oba nfunye naye sexy akubire poliisi biki okitegedde bandaga abasajja muteeka bakazi bamumizanye eji awo nange walirawo omukazi okategedde nagamba abantu benne kati singa ono omukazi we namulya on top of that singa obeera olina obulwadde n'obusiga mukazi we ekiba naye muteeka famire zammwe mumizanyo bwegiti egyekisiro nze obongo bwangamba ekyo kuba yamala eddakiika ngezi nadda kati watya nti omusajja waavaayo ayinza okundeetera ejjambiya adija awo wali badde olimukusumulayo katenizo soko owulire awo nawona gayi nga konkona nga ndi nti negwe do you know what it means omusajja okusanga mu maka ge ng'oluggi luggale
tekikugira mu bwongo gwenga ogwazo ate wafuna chance omuwala nga ayambadde abera musanga zonna nga ziri bweru bali omuguddeko ne bano bagaye kulenga bali bapanze bupanzi tosobola kujja nosanga gayi mu makaago ng'ennyumba nzigale Yadde ekitiyo wadde nti omukube engumi obakoleki njaka jasi yekyanga bwe chanzi nagina mu kisenga ndo zakebere kamera yabo nabo beekutte nakomawo nagamba oyo mugulira agende yes oyo mugulira agende mwe balance watambula agende ne bakuwa balance kati ulira kati nengamba agambe mwe balance wagende atambuze okibye ekiwaneno nembagatta terwali lukwe kusoka neganya okimye ekiwano atagamba ti mwe balance watambula agende oba bayogeramu n'omukyala n'ambuulira ekimulese Adija omukyala yamuleka mu ddiiro we yagendera mu kisenge nagenda mu kisenge katolo mula yenga yalalagabwa nga ye bwamwe tefira nayo wadde Kyafeeyo basajja mwe abakazi mubazanyisa emizannyo n'atuuka n'okweyambula omuntu omulala n'amulabako amasowaati obutebwe bonna oba baali bakwestuze nga gayagamba sina kyentaasa already yali amulabyeko maybe nakyo nekyanga kimuli nakyo kirakatisa mu bwangu kisa si mupya already yamulabalabadde tewali kasitata tabaako nakyakola kati nange timusendeza tambula agende kati omala nefulanyigawo kati omala wagamba simba sente mmeka biki nga bwanyigamu nanyigamu nasabye enamba nemu enamba nasindika sente 15 najisa ku simu nenzifuna kati nagamba wama ande kambagulire mugende koko gaye sofi nja kukuba naje nayifulanga mupushingawo biki koko mala ateze gusimanyi gwe tonkuba gaye ligani tonkuba tonsindika lelelelele bla 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 befulambo beyombyawo kati nzega nti bane gula ongende oboda wange yali wale chakira byonna wabigata bugasi luvanyuma nolanga bali bayimba naye kisere ekyo byasiminga nga byonna bituufu wakitegedde nayenze bwe navayo nga dino oboda wange tujja nababanga kituufu ddala firimu naye nga ate nze kale wakoda wa mugambo otya yangamba ng'oluddeyo kati awo nga tukaya naawo nagamba waboda wange jangu nemuyita najja nemugamba ono mugambe ambuuza nti nonkola ki wano eno nkimye eki era tuvuddewa kako waboda nti obedde omukyala tukubira essimu tuleteeka teni bikimu byonna nabimugamba gali nga ddala wabweru kati bwe yagulawo ti tugenda nga oya outside kati omuwala najja n'agamba wamanze kanje mbawerekereko gula omuwala wannange sitaani yagamba kanzije mbawerekere nemugamba ne bannange mukazi gwe ko gayi nga asigaddawo mu ddiiro atuddawo mu ddiiro ninga balagaye nawe yeswanta nalaga obusungu kati omwala najjambo atugulire kati omwanya guli mwala bannange sitaani mukabalaza mpeta bwe nti tutugenda nankwata ku mukono bwati ndakoka bati omuvaako nomwekakulako waboda naseka omwala laga bannange ali mukalu filimu yabwe ekiraka njiyiye naye nga ayagala yekoze eki akigattewo yeekaze oba bafune pulaani B bannange kati wano obwavu bwe bubatuusiza bakyala bamwe mu batunda ali gayina mutya ate nga kituufu baali bapulaanize bibe ebintu bisatu kunkwata ku video banteke ku social media nti nabadde nnyinda ate nga nina omukazi oba kunkuba bizinensi yange egwe oba zekyo kumplakinga nti nabadde ndi mu bwenzi banzijemu ssente oba nga mmekazi baba baagadde kitegedde kinalowooza mu bwongo bwange kati tuvayo tugenda tuli boda tugenda ng'omuwala akuba essimu nti mutuuse nakamba waboda naye omuwala banange ategeera bulungi ne mujjako naddamu n'akuba nalisinamubulokinga naddamu n'akuba nambuuza ande mutuuse namugamba namugamba ekintu kimu sofi omanyi bakusimiranga gyesonyiwe toddamu kunkubira giveeko nagamba kale olondowo mamala kwa gwadija omukazi bakutene mu bwenzi you still have guts ezikubira gayi nti mutuuse nga bawo muli naye mu nnyumba awo don't you think tino waliwo ekyaliwo ali lukwe omwana ye yali aliwa wenga just bakola bukozi business babiri oli omwana ye waabwe ye ndi sure waabwe
okitegeera ye nga y'omwana waabwe naye kiraka kati badda mu business eyo oba ndoza ayita abagayi tugize nga ba ex bikyebyo neefula nti abakutte abajja mu ssente era nze ensonga ezo lwaki njagadde mbyogereko naawe oyo omuwala nageze ku police nefuna reference cause bwe navudde okyo reference eri waka bwe navudde ngenda kusindikira bwe navudde yeeri wamulopye ku police yawa nda sagenda ku police nakutte simu yange ngakubira mukyala wange ali bweru mukyala wange bweru waggwanga ali Saudi Arabia mbambi ngankwate simu omwana amwaliwo ali wa mami wange ngankwate simu yange ngakubira mukyala wange buli kimu nga nkimunnyonnyola kitegeera ngamba ngasoka ma audio zona nga nawe wezuuliddawo ngasoka nga masoko uliza audio ezo after amale nkukubira enkunnyonnyola nga mukubira buli kimu nga nkimugamba yangambye ekintu eki andi ekituufu kiri nti olaba omuwala oyo yenga yena kyayagala naye kwate kuba ekyo ogende ku police nange kyenakozesa ku makya nga ngenda ku police ampa reference afande nga ngamba agenda pakubira essimu bajje tutuulaawo nze nabo ababuuze ono omwami mwagaza kino efamire ye kitegedde banneesonyiwe banveeko kubanga omuntu atubira okuyita mu maka ge bw'aba takusse bagenda kukola ekikyamu okitegedde oba yogayina nfumita ekiso kati mba ndi mu matigga naye kati andi lwaki omukyala wamukkiriza ogenda e Saudi gobeere wano e Uganda wekka anti kati olaba ffe ate nga okola n'essente ezimala okubezaawo omukazi ya kituufu nzikola naye kati ffe nga ffe tubaako n'ebirooto byaffe ffe kibeera mu between me and her yadde era wano e Uganda musobola otuukiriza ebirooto yaani ye bash resigning okomewo wano kuba singa obadde okola n'ebbaawo delivery eyo yeggwe wali ogitwala ate sande mukiza ko bwe wali bwakiro mwaligenze naye artist awo naye atogenda yekamba isobola mwaligenze naye waki vaaye toyina kyokola Saudi ng'omusajja wali wanene alina business bweti akola come back home akola sente mmege Saudi tali mu kiyumba mutolosi bwaba ali mu kiyumba talina nnyo sente z'amaanyi z'akola you can still manage nga muli wano at least mupangire mutandike ebintu bijja direct China so munange bwentu bwe nawona onyumiriza emboozi y'omwana muwala Sofia naye ba Sophie nga baba n'eddalu ba Sophie ba sitaani ba Sophie nga mu ne wabera kila ntu wange nagamba ati yegwe Sophie nga ye Sophie ha sokusoka ne kunkuba negamba baye yakomyewo kati ye mami ye Saudi jali yakwesiga nti tewakwatamu mami of course that's why nagenda ne munyonyola nga sagala biwulire mawulire cause nze I knew tino bandi coding ne wadde bali codinga bitakwata bulungi nga sagala bisange mawulire lameti andi wachite yabingambako so nga zinagala mbimugamba bitegeere era bikibanga kize mawulire ntino katakatambikaze era bakalaba yabitegeera yes n'abikiriza of course anesiga nakikiriza nangamba kokegenda ku police omuwala wamukola kaki ogambye nange kala senchewo andange buli muntu ayina eddogo lye wakwatira omuntu we naye bannange bashize kyenkugamba komawaawa kamwana mubeere n'omwana wammwe obeere n'ebbaawo vamu ebyo ebintu by'okuzungazunga kati singa mukyalawo ali singa eno ate bizinesi yo nnene nnyo badde ekituufu kubanga opakati olaba ebiseera ebyo nga waali bamiga mukyala mukozi mukiraba nga nze ne bakyali waka nga nebase nga yakira nagenda naye abasajja olufunamu nga famire ka setback kati gwe dduka mangu ogende munno omusindikayo mangu bamira yakedanga wadde omukozi yalingayo naye nga yangamba andi omukozi sente zakolanga nga toliwo sizakolanga wooli nga yakira nakwata kubo nandeka mu buliri nagenda nze oluusi nzija ssaawa 4 oba tugeze waliwo client nga tugeze ayagala genda ku site biki ebyo nga byenvaayo naye nga yagenda ku mulimu bambi kitegeera onyumiriza akabozi buno bwe bubozi obw'oku HK Media abantu bwe banyumirwa baagala nnyo okuwulira ku mbozi z'abantu naye nga kambabuulire abantu abakola delivery maka g'abantu mugenda kufuna ebizibu kiraya nti bw'abeera ayina ekintu kyayagala koma wabweru wa gate
kati ate bwe kijja kuba neno ba interior designing simanya ndi pulamba ate nino chifikisinga banne kati atawo obuzibu we bujira era kati nkugambye waliwo kati ankubidde essimu oba tugenda kukola tutya muganda wange nembe bamuwobutwa abo badde yankubidde essimu mbuno nzija nsimanyi nzije biki mu blocking dewo bayagala masuuka ne mugamba masuuka ki ne mugamba nkole delivery bagamona agalito wa boda ko yenedda mu blocking dewo mugambye ndi mukutya kugambye papa delivery tuita mu bintu bingi waliwo ndi muzindala naye era njaji kunyumizaako ng'omuwala nga guy alina omukazi wakati nga kadama yagula ebintu mabedi cover makateni ntebe ebiki byonna naye ng'omwana ali bweru agulira bbayo bezimba dde nga lukimuwa ekirindi nga mu maka mulimu omukazi tuita mu bintu bingi kati ebyo gwe wabitegeera ogenza kusiba kateni ebirwa ebyakadama oli je wagenda osiba kadama yali client wange ngende ngangulako buli mwezi angula ebintu 3 4 kakati ngagogena no deliveryinga kumbe ngeri jo deliveryinga wali omukyala nera nabigamba abantu omukyala bambi biwanvu naye mwana tulaba bingi bakubisera bisinga tubirekawo nebikomaawo olw'obulungi lw'omulimu bagamba nizo omugamba ekintu kyala nti n'agamba tinagenda n'abyogera Oh my God. Yeyo munange. Kati ye basha komawo ddi. Nchera wanga kati adda 226. Just 2 years. Kuba kati atagenda miezi 8. Omukazi akomewo. Akomewo mu January. Kisoboka? Yes. After 1 year. Asobola ku after 1 year. Arwale afiirwe akube emiranga agweri azirike bamuzze. Yes. Bakiriza. Yeah. Ekibanga kitufu. Akabe yekuleko waya azirika aveeyo kyekimbeeze yafuna sente meka si miliyoni emu. Kati yeyo miliyoni emu ng'ogikola na wano olunaku. Naye gwe nga toli serious oba naawe olina omukazi omulala. Ayi. Mbeka. Oyagala ebyokusula mu buliri weka. Senga manyinga njagala mukyala wange. Kati ebyo osula mu buliri weka ate omukyala ali eri kiki kyotegeeza. Mbusulamu bw'omu oluusi bela ku video call n'atekawo esimu nange ntekawo esimu ne twebaka. Ogenda okudengulunga yamwe abakola abalira ebintu ku online. Ate mubirya nyumiza mubirya mu botimu naye batugamba mubirira ku botimu. Just yankubira esimu. Okay. Batugamba mubirira ku botimu. Ankubira esimu nange nakubira esimu ne ntekawo bwe tuti. Then video call. Kasatu kwa kwogera kwenda kudengulunga buli omu yebase. Ngesimu eri. Olusinga nesima de midende ninegwa chimala. Ndogera mazima. Kereza mu yebete ku boti bangamba. Sefena ba. Bakadama bangamba babirira ku boti. Sefena. Okay. Bamnabamu. Kale webale nnyo okukiriza okujja mu kamera. Abantu abamu embozi bwezityo tebagala zinyumyako naye it is a very educative story. Yeah, by the truth. Ku bantu bonna abakozi abasuubuza abakola gundi the delivery ezo anything can happen. Yeah, truth. Kuba kati labona ogayo omukazi yamweyambulira. Gayiwa. Namala nakuba endulu nti ate abadde ayagala mukwata. Kati gayiwa najja sajja kumita sajja kumita nafumita ekiso. Omusajja sokufumita. Ate atabana musango era na report nga ndaba kutema obwenzi. Bwe bamusibye naye era gwa bakosi. Ate ngoli innocent. Mubirabe ebintu ebyo so gyotwala delivery obudde bumakingibwe. Recordings zamwe zibeere on standby. Mugende n'abantu don't go alone. Nzize n'omuntu watifu omuntu yagenda okunyambako kwatako pipe. Ate ng'ogamba wa boda nge kyasigale ebweru. Naawe awo wa missing step. Wali olina okupozi gambe. Kati nze olaba nze. Ebyo ndabyo by'okwembera nze tebyali mu bwongo bwange. Kati ogenza obanguka. Kati nkitegedde kuba kati nina gyenva sawa zinene. Olaba ezo sente zizira giri mitwalo 6. Olukira nti ankubidde essimu. Nangamba nti ande weda ndi mu bulenga nonye edduuka lyo. Njagala kuwagidako ne mugamba oliriddawa. Nangamba ndi sumbwe. Nangamba jangu opime otekayo kateni. Ntidde.
Kwanza kakola boda wange. Ebyo ebintu ebyokupima I think ndozo yingira no wa boda wo customer ne mumulaga nti muli very busy. Era tugenze fenna. Omuntu omuterawo embeera eraga nti you are so busy. Kwatira akawo scam kawo leta ka tape measure like omuterawo embeera eraga nti I cannot work alone. Oshege Ndangaza ne paka munda ne tupima ne tubala ne tuvaayo mukazi nga abadde wamaze badde mutuufu tabadde nga bana abafere. Kale bannange mutukirize tubasiibule olunaku olwaleero genda ononye ku Under Interiors ku TikTok awo ABC Family bawabba ate era ABC Family Airport tutuna airport pick up ABC airport pick up kati nembanga mwine ebyo byonna omukazi n'omutwala agulube n'emirimu gy'obwakadamba lwaki abasajja muli muba n'ebirooto lwaki muli mmini abasajja tuba n'ebirooto gwa Adija sikulimba kati ye yakola n'aleeta ne mwongera mu business nedda business etuusa okwetengerera omukazi mugamba aresigninga akomewo tayongera mu business naye kati zaakola nange nenkola tulina ebirooto bitulina okutuukiriza ffe ng'abantu ate da kituukawo nga mukwatagana okitegedde yadde mukwatagana muti ekyo sikiraba sikitegeera nze manyi abantu bomba muli wamu nga ne kapito waali okusinziira bwendaba n'amagezi nga bwegali tewaliwo kikusindisa mukyalawo ku kyeyakola obwakadaama obwakadaama si bubi naye obwakadaama osobola okubukola nga mbadde nkugamba nti obwakadaama si bubi but it should come as the last option like the last nogamba nti bannange eddala kigaanyi kangende nkole ki nkole naye si nti buli ali mu bwakadaama yeeyagalira okubeerayo abantu bangi baagala nnyo okubeera awaka abeere n'omusajja we nga balina bizinesi nga gy'olina bagikwasaganye bagideveloping nga bali babiri onfuna bulungi so bakadaama temunfuna bubi baddiya omanyi munyiga mangu muyinza okunyigira tesaagala munyigire bakwano muli bafaani bange naye nga bw'obeera olina ekiddako obwakadaama obuvaamu nojja n'okola ki nokola ekitambulankomyewo bambi naye n'ebyo ebintu by'okukaabira ku ssimu eyo yonna nnaku kwe tokiraba eyo yonna ebeera nnaku otherwise tusiibula abantu tubasibula empozi zakatalekeka baje bakwagireko balagire bed cover weziri curtains azinyirire nnungi amasuuka ngato z'abaana z'abakulu ate delivery njikola mashallah njikola badde munenge zimu zigenda wrong byakujidde naye ojja kutereera mpola mpola byonna webiri school bags engoye byonna webiri airport pick up bampagireko bambooking iri nabala kwezili kubayo yange ku TikTok bangene banonyeko kwezili byebyo muganda wange kale bannange mwebale nnyo okutulaba mwebale kusubscribe neze Hadija Kigozi mbeerawo nga following emboozi z'abaana ennyumidde mba njagala ndisharingeko nammwe so nalabye ng'emboozi eno nkulu nnyo ningamba kamukyazeeko omwana mulenzi ono neyanza nnyo bakwano genda odduka emisinde ogula amajani ga Natural Tea Hub gano gagenda kuyambako mu weight management mwabantu abanene nga tolinawo siza omwaka 2025 bino byonna twabigobye kati gwakola figa 2025 mwaka gwakola figa wekwata amajani ga Natural Tea Hub gagenda kuyambako okulongoosamu ebikyafu byonna ebikuli mu mubiri ebikuli mu lubuto kwegamba obeere n'akabuto akali sirimu oba musajja bino byemubeera n'olubuto olunene olukoma eri ng'ekisero lugenda kuggwako mukwano obeere n'olubuto olulungi abawala lwe beegomba so banoonyeeko amajani gabwe oteeka amazzi ganyogoga majani malungi nnyo nyini ddala nange ng'enyumirizaamu ze kennyini Kigozi neyanza nnyo bakwano assalamu alaikum thank you. You're welcome.